Lwaki onoonya malayika ng'ate gwe omuvubuka anoonya malayika ewuwo Geyena? Teriyo malayika esula mu Geyena. Malayika zisula mu ggulu. If you want to get an angel and put it in your home, you should build a heaven. Bw'oba onoonya malayika giteeka waka, kakasa nti amaka go ggulu, kubanga malayika we zibeera. Naye amaka galimu okuyingiza abakazi nga bw'ofulumya, agalimu ebikoosi by'okunywa enjaga n'enjaayi, agatayinza kusibwamu kitiibwa yadde, ne gabeerawo nga galinze malayika ejje gabeeremu, ago amaka tegagenda kuwangaala. Weekozeemu mulimu ki nga tonaba kutandika kunoonya bawala batuufu? Musumba noonya omukazi omutuufu, noonya omuwala ananjagala, saagala muwala anandeetera bizibu, njagala nfuna omuwala nga ajja kumpa emirembe, njagala nfuna omuwala banne Musumba nga sirina mutawaana, saagala maka kumbonyaabonya. Oli mutuufu, naye ggwe wennyini ayogera ebigambo ebyo naawe ogenda kumubonyaabonya bwana ne wanajja nga mutuufu. Ekyo kyekyogerwako mu bubaka bw'olunaku olwaleero. Before you go in for dating and courtship, before you start writing up your top 10 qualifications of a true partner, just ensure that you are the right one. Don't demand things that you cannot do. Totandika kusaba abantu bintu byotasobola kukola. Totandika kutikka bantu migugu gwe gyotayinza kukoonako yadde olugalo. Ekyo si kya bwenkanya. Totandika kunoonyeza bantu mu mbeera gwe gyotayinza. Waliyo omuvubuka le yawandiisa olukalala naye nga n'ebintu 10 byawandiiseeko ye tayinza kukolako n'ekimu, naye nga byayagaza omukazi gw'agenza okuwasa.